naloota ekirooto nga bamalayika balozowa neŋŋombe ennene zo zirabangako ku nsi n'embuza zivuddira abantu bazireese wano nemanya mukama ampadde akabonero nti tuyinza obutabalaba enkya naye tugenda kuyimba katonda agenda kuwonya sirimu agenda kuwonya kansa agenda kuwonya sikoserozi agenda kujjawo ekisiraani ejja abalala tujja kumwebaza olw'obukuumi olw'obulamu kiro kyakuyimba yes newankubadde ku bebi ennyo ekiro oba okitegeera oba olina akakuumirako ewaka ka bebi n'olw'ensonga eyo tulina tutegese bulungi abayimbi bangi abayimbira mukama tutegese kwaya ennene eya worship house abasabira ebisaabala enansana n'ekiwato beegatta ne bakola kwaya eno tutegese of course security ennungi tusaba abayayi temutuyisaamu gaali ajje nammwe kusaba of course katonda ajja tukuumirako ne police nayo weeri ne security ya church tutegese sirik yeina yeteese sound tusuubira abagenyi nga bwe mbalabye abamu wano Reverend Jesse Reeves agenda kubeerawo be bayimba ennyimba church zeziyimba ennyo Lord I need you our grace just wanna speak the name of Jesus abo bazze tulina kuba ne Streams of Life band Gabye mukama nga nwanirente oyo Brian Lubega Streams of Life ayimba kikatonda teri ali kwenkana tugenda kubeera ne Justin Nabosa mulabyawo tugenda kubeera ne John Mary tugenda kubeera ne Carol Komeza tugenda kubeera ne Future Band tugenda kubeera nange oyo agenda kubeera nansana ebungi katonda ademere ensonga oba ngambira abalogo bakuno ndi mwana wa katonda tonsobola so tugenda kubeera wano tugenda kusinza obudde bujja kukya tumanyi buli muntu jangu ne munno oba mulokole oba si mulokole pastor nga tuvudde ku abalokole mulina federation eno eyambye etya industry mbadde yagino ani akikulira gyeri federation y'abalokole etwala music gospel music kati ngenda kukirowoozaako kinoonyerezeeko nkuddemu bulungi kyogerako ne ku batabani bonna enyimba zebayimba ab'ensi enyimba ezisinga tusaana bizanya na mwana we obagambako ti katugeze nga tulimba nalwe mbadde sinaluwulira era benaluwulira nja kuddamu pasita onansonyiwa n'ekibuzo kyenjagala okubuuza kiveewo kubanga buli ojagaba naye sooka okimubuuza kimubuuze olutalo lutambula ku tiktok olwo ne pasita Christine osooka olwogereko olutalo oba baana bagatta bigatta taata wange samu ekitiibwa n'emirimu gyonna gyakoledde eggwanga era musabira sitaani tayinza mwagala kubanga yakola omulimu oba akoze omulimu omunene obulungi so tewali kutawula banaana bagatta bigatte naye nze ntera ogamba nti nze nina empisa temunyombesa nabantu nze banku zanyampa abantu abakulu ekitiibwa it's not a joke I respect elders that's my father that's an elder that's someone that deserves respect so sinza kumuyisa mu maaso bwe buntu bwe bukutuukako gwe nga pasita mbulaba nyirisi pastor yita abantu era mbayise mbakuwudde nsaba mujje bangi enkya nje tusinze katonda tukyogerako ku ipi gy'ofulumizza otujjidde wano obina ennyimba z'ofulumiza omulundi gumu obuyimba buli awo wakukoona naawe yonkoona anti ekyatugenda bukubanga surprise ku stage tulina ttiimu yayimba luno olusozi lujja kuvunamu nyinakakwaya kangaawo mukwaya church nondamu abaana netubayo ennyimba twakubiyo akayimba kagamba nti nanyini bulamu bwayingira obulamu tufuna nanyini magazi bwayingira amagezi tufuna nanyini bugaga bwayingira nanyini mitima bwayingira
emitima giwona kati tuwanika emikono ajja kutulaba kalungi nnyo. Then waliwo akalala kagamba kyakala kagamba nti laba nno wendi bwerabira nti bupya nnyo mukama obedde akamwedde amuwuliriza. Waliwo akalala kagamba nti yatonda n'amatu awulira yosaba yatonda n'emikono alikwata nakuwa nyikira osabe gwe tokowa luli bw'olwo lifuna. Waliwo akalala bakayita tonta ti mukama katonda mwesiga oba nsooke kwebale nnyo ebirungi byompadde nsiimye nava masaka najja nti wenti osokaga tontanga sinatuuka gyendaga tontanga sinawangula. Buyimba bukwata ku mutima nnyo nange neyanza nnyo omusana. Naye pasita akasemberayo ddala buli wobulira ku kyaki obulira bafumbo nabirabye babimpereza n'ogamba mbuno okyawa otya mwana wa munno ng'ate nawuli okyawa otya mulekwa bano bagamba ne pasita ati mulekwa aba yayita mu bintu bingi kati bw'aba akuwasiza oba ng'akufumbiddwa aba akusuubira kubeera taata oba maama okitegeera. Mulekwa bw'akuwasa akulabamu ekifaananyi ekyoli kye yafiirwa oba bw'akufumbirwa olina omwekwata obulungi buli kyayagala omuleka batagala kunaaba yayita mu bintu bingi newakomawo leeti muleke awo wenyini n'ogamba mbuno baleke naaba wagamba oba tayagala kunaaba muleke tanaaba. Kati gwayagala nnyo okunaaba anti kati ndi mukazi olina kunaaba si kintu kyangu nnyo. Omuntu osobola okunaaba emyaka 4 naye nga buli lunaku ogenda mukinabiro nga toyagala osooka gasonda amaanyi toyagala naaba era si kyekintu kyoga ogamba omuntu anaabe ddala abasajja.